Eddie Kenzo awaddeyo obukadde 2 amabugo mu lumbe lwa maama wa Suuna Ben. Byonna bikuleetedde maaso ogenda kubyerabirako. Watch to the end. Tojja kwejjusa olabe speech z'abantu ab'enjawulo, ba radio presenters, bannakatembas n'abazannyi ab'enjawulo nga bagezaako okugumya Suuna Ben. Bambi yadde ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa oba ey'ennaku oba ey'okufiirwa naye bagezeeko okubeera nga bamugumya bamuteeka akaseko ku matama. Byonna ogenda kuba nga obiraba mu maaso awo naye nga wasuze otya weeteguye n'omulungi ampuliriza Ochano Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tubeerabire okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo ennamba yaffe eyo ku screen eri 0704 44 458. Tukuzuulira omwagalwawo n'otegeera ekituufu oba akwagala oba takwagala oba akuzannyirako oba akwendako. Ekirala tukola surprise ne delivery. Nesigamba kolera surprise eza buli kika eza birthday n'endala nnyingi nnyo. Delivery bwewagala kuguliza bintu tubikuguliza ate ntubidelivaringa. N'ekirala Jana Airport Pickup. Tulina free wifi, tulina n'ebyokulya. Tedukaka kamera tuzikwata wabeera batugambye nti nkwata ebifaananyi oba nkwata videos ne batugamba oliko okumpositinga oba saagala kumpositinga. Kiva eri ggwe mukama waffe ky'otulagidde kye tugenderako. Services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Muneesige mbatambuze ku layisi ate ojja ku WhatsApp. Tuba tetusobola kulemererwa mikwano, tuba tetusobola kulemererwa. Laba Eddie Kenzo speech gy'awadde n'engeri gy'awaddeyo amabugo ag'obukadde 2. Tuludde nnyo ffenna nnyo n'esaalo tuludde nnyo ffenna emyaka mingi okuva lwe natandikira ddala okuyimba mpaka leero. Abasajja bano banjagala nnyo lwa nsonga olw'okuba nti ndi musajja w'e Masaka. Baŋŋamba tulina okulwana ebyokulaba ng'otuuka buli wamu. Mwebale nnyo byonna, mwebale nnyo ddala byonna olugendo lutambudde ne byemunkoledde ne byemwankolera ndi musajja musiimu nnyo nnyo ddala. Mwebale ddala. Era mbadde nsaba omutima ogwo gw'abannamasaka tegukoma leero wabula gugendere ddala mu maaso. Nze yonna gyentambulira bannamasaka batumanyi nnyo ng'abantu abaagala ewaffe. Buli omu bamuyita munnamasaka lwa nsonga ffe tulina pride. Buli ab'e Masaka kyasooka okukulembeza ndi munnamasaka. So omutima ogwo gw'okwewagira n'ogw'okubeera ng'owagira Masaka proudly temuguvaako. Mugende mu maaso n'ekyo nga buli wootuuka obagamba nze ndi munnamasaka kubanga bannamasaka tuli b'amaanyi. Ensi tulinako wetugitambudde mu bitone, mu bizinensi, mu buli kimu kyonna. Masaka eno yatundanga nnyo abayimbi kubira ddala ku bakulu baffe babasudde bakasozi naffe ne tujja. Kaakati guno omulembe ate guleese ne ba DJ. Olwaleero Suuna Ben ne to ne ba DJ abasinga amaanyi mu ggwanga lyonna nga kwatadde ne Shiina. Nembuzi n'Enimurodi n'Enimurodi mukubireko mu ngalo Nimurodi bw'obuuka Masaka nabo tunambuya. Kati weno tuwaweno naye nga bannaye abaana abato abali wano abaagala okubeera ab'amaanyi mu bitone na mu nsonga yonna bwe mututuukirire tubayambeko. Tuukirira nze wendi, tuukirira Tone waali, Suuna waali, Masiko waali, ne Shiru waffe muzukulwa mutuuza kisamu mumanyi mulungi mu byendo. Ffenna n'abalala bangi nnyo. Neriri Pazo naye kati yafuuse musajja w'amaanyi nnyo naye akikakira obokisengedde. Tuli bangi nammwe abamanyi bizinensi abatusinga mu bya bizinensi nammwe gye muli. Mutambuze omukono ogwo gw'okuba nga tukulaakulanya Masaka yaffe ffe naffe tusinga. Masaka mmanyi gyetandikira Lukaya negenda mpaka Mutukula nekoma eryantonde
bagenda babitema butemiitemi naye tuli banene empaka eyo nasiwe ekiri mukama abawa omukisa nsaba tubeere wano ffenna tukume ku muganda waffe ate empaka nkya nange wendi mpaka ku makya webala ennyo mwebalire ddala webala omutima ogwo tutambulenga ffenna mu buli mbeera yonna siwe kiri amina abogezi bangi nandi banyumiza sitole nyingi naye obudde twali naye tukyaliwo siwe kiri bandi banyumiriza emboozi bano banyumulo tebamanyi okunsungulira eyo Kampala nange kati onondika obadde ogamba ki tagala kwebaza okukakkamu obwo era twongera kubasaba tusikale nga tuli bakkakkamu ojja kubasaba tuli Masaka era munzikirize Kataza oliwa Kataza ne ttiimu akazimba kavuddeko mbadde zizene miliyoni 2 yizo zikuwa katuba nezikiribira waliwo klabu batyo yembeera eyo Kataza ne ttiimu yo Kataza mukyali wala katugende n'abaliwo okumpi Kamadi bonna muli wala muzikirize ngeri ne puroguramu eddako bakungubazi bannaffe tusayiza okubalaba wano tuba tuli waka wennyini munju Sakala boys naye ng'ate eryaffe eryange libantuma okuva ewaka nze Ssentongo naye ng'ate erikola emirimu egyaffe nze Muzeeyi Kamaadi ow'Eswagwa nonoga yeyandire amanyi agange nze Nakazajjola asagala kwogera bintu naye sina bigambo bintu gonsinga okwogera si bwe kiri sokka oba osooka ebiranja kwongerezaako twebaza nnyo bannaffe abavudde ewala n'ab'oku kitundu kuno mukadde waffe ono atugenzeeko nnaku olwaleero nze obaffe abadde mukadde waffe naye ate nga mukwano gwaffe nnyo abantu muyinza okulaba olumbe luno nga temululabangako wantu wonna walala kubanga lubaddemu katemba n'ebirala mukadde waffe abadde entertaina baye tumukubireko mu ngalo olw'ekyo lw'obulamu bwe tusooka okwebaza Katonda obulamu bwamuwadde ne industry entertainment byagiboledde mukadde waffe abadde muzannyi wa sineema waliwo omukyala bamuyita Teddy Lwango awandiika firimu eyo twazannyako ne mukadde waffe ono firimu nga ziwera naye lumu mukadde waffe ono bamuwa paati nga yannaku ng'alina okukaaba yakaaba amaziga nemugana amaziga gobadde okaaba gavuddewa n'agamba nti nze kyanguliramu waliwo abantu bange benzijukira amaziga ne gajja n'olwekyo omukadde ono abadde talented nnyo era temwewuunya abaana be oba n'abayiseeko mu ngalo ze nga bali talented omulandira guva waka mu nnyumba so n'olwekyo Mukama Katonda mukadde waffe ono amulamuze ekisa amuwummuze mirembe genda kusaba bitone oba bannaffe abasuumuukamu abaatuuka ewala gye tutatuukanga abalala tuyambe ku bannaffe abali eno gye mwava e Masaka kubanga Masaka emanyikiddwa nti yensibuka oba yensulo ya talenti mu ggwanga lyonna oyamba omwana ali mu kibuga wano Masaka nga wakula naye ng'omumanyi nti oyo gundi ettooka agenda digulawo mu katale e Masaka ate ne yalireese mu katale e Masaka yalijje mu kibinge
kitegeeza nti ssente zigenda kudda mu kibuga Masaka waffe abeere mulungi era twagala abakulira ebitone muno mu Masaka tukake nnyo abantu abajja ebivulu e Kampala luddawa nga baleeseeko e Masaka atirisi kubeeko abantu nga 5-6 nga ba mu Masaka awo wabi bannaye bannabitone kitegeeza ekyo nti Masaka waffe agenda kusigala akula naye yatandise omudaala ng'atunda menvu capati agenda kusigala akula. Baganda baffe bano basuuna bbeeri bakola ebivulu ne bijjuza naye twagala tulebeko abantu nga bannanga bavudde Masaka tugambe nti bivule wuuli abafomenze ku siteegi ey'abasuuna gundi wuuli kiba kitegeeza agenda kusika eri sente gye baategese ate zikomewo luddawa Masaka ne Masaka naye abeere ng'alabika ku TV ku mitimbagano n'ebirala. So n'olwekyo bannabitone ensonga eyo ndabyeko wano omukulu w'ebipenzo pulezidenti kinkano wa bannabitone Ssebakaadi ensonga eyo ate naawe oli w'e Masaka Ssenyange wano giteekemu amaanyi bantu kubakake bannamasaka balina taalenti nazo zikule. Nze twagala muti gumu nga munene nnyo mu kibira twagala gikule gyonna wamu ensonga eyo ekule mu Masaka. Ffe kyekituluma nga bannabitone toli bw'abaako waabotodde ate abaasookayo bakuba mukube ekyo tetukyagala. Nze Nkamande wekikokwankola ku radio budde muntu wa bulijjo ni comedian DMC bannabitone webale nnyo omukulu Suna Ben abantu b'okumaliriza naye n'ekyo ekintu nakyo kibeeremu mu bannabitone ab'e Masaka mubasike mubatwale ku siteegi ez'e Kampala balabikeko ku TV kijja kweyongera ne taalenti ya mukadde gye yabasikamu esobole okuba ng'ekula. Mwebale nnyo nkola ku radio budde eyo muntu wa bulijjo puroguramu agaffe egobeddere Serukeera Kadongo kamu n'endala naye mba mukadde tukaddewemu jajja mwe Muzeeyi Kamande owekisokwa CDD kuziba Marekani mwebale nnyo mwebale ddala. Nzikirize ajja kusaba balungi twakkaanyiza nti embeera bwekyuka okyukamu. Abajja mu maaso eno tugendeze ku muwendo olw'embeera ya security n'ebiddako katwala tufunze obedda betwegazaanyiza kati muntu omu tasobola kwisiganya na munne awo nemukkirize bwe tugamba nti osigaleko gy'osigadde si mutima mubi. Mukulu Kakooza n'Ensubuga twakkaanyiza ebyokukola ku security n'enteekateeka yonna kati ate mulegezza mutye tukwatagane naffe abaliwo tutereeze. Omukulu eyavuze emmotoka namba UBC 122A Alphard genda ku mmotoka yo katikati totuma gwoba ogendayo. Eyavuze Alphard UBC 122A genda ku mmotoka yo katikati oba tolina kukuba tujja tukutemere kuwo tuve ku mmotoka yo mangu munzikirize bakadde bange abakulu okuvaana ku Centenary Radio nsaba twangwe bannange mbeera yakubagiza bannaffe mwetutambulira tweyanziza nyesuo tweyanze omukama mulungi obudde bwonna zero mike selecta kuva ku Centenary FM ngenda kusaba okwogera nga abakozi bannaye bakozi bannange okuva ku Centenary omukulu Abanike bajeyo nga basatu engeri ya space gye tulina entono engeri ya Kadoonya yes nze story yange engeri gyenzize ndaba nga bigoberigana olunaku olwaleero ngenda kwogera ku mukulu Suna Ben n'omukulu Maziratone abasinga bonna babadde nga bandabira mu kifaananyi kya Maziratone oba Suna Ben si bwe kiri naye omukulu Suna Ben gwe natuukirira bayirawe yali akagenda ku bukedde ne mugamba nina ekitone kyange kinjagala okukuza njagala okukola ku radio nagamba nina kyaliwanga alina essomero bayita Ebuton Media Skills mulitegeera essomero eryo eryakola abaakabi kakati nampa enamba y'essimu yasooka namukubira nampa enamba y'essimu era nantwala ku omukulu Maziratone
buli kimu kyonna kyenkola buli kimu kyonna kyendi omukulu ono Baziira Tole yabinjigiriza obugalo bw'amaanyi era fidi era nga buli kimu kyonna kyakola mukulu Suna Ben kati awo ekipiira atuwa Mutala Kayondo kubanga yatuleetera Suna Ben kunsi obugalo bw'amaanyi tuyanzanye tuyanzege omukulu presidential advisor siwo tusanisa okulabako aladisi abali wano n'abakulu bonna abali wano tuyanzege presidential advisor olina enteekateeka gye wawa abaana b'e Masaka abayimbi tusiima nnyo era tusiimira ddala n'okubazaamu amaanyi omukulu ono muweeyo omugalo omukulu erikenso era nabwe tulina ge tusaba nga ffe bapulezidenta b'e Masaka okulowoolezebwako mu mbeera ey'enjawulo mukama waffe bannabitone gye bali ba DJ bapulezidenta osobola okwekolamu omulimu osobola otutumira omuntu oba tukole enteekateeka bweti tubeeko naffe engeri gye tubaako engeri gye tuyambibwamu mu mbeera eyo amiina yesu zero bk selekta kusetina fm abanike naye waali omukulu neyanzanya agambe gwaragane n'omukulu ono okay njagala baako omukulu ono abanike ebigambo ebyo ebisigaye bibeera bitono era agenda kwogera bitono n'omukulu ono yankubidde essimu bambi nga mami waffe ngera muwayogere ng'ali bubi emulago oyo n'omu omukulu kubasooseeyo era yabaddewo nnyo mu mbeera eyo era ne Setina FM nayo yabaddeyo nnyo okutambuza obubaka mu mbeera era nayo tugikumireko obugalo Setina Radio fidi okay sigenda kwogera bingi kubanga ogezi bangi nnyo zero bk selekta akolera programu kulikayo kawungezi Friday Sambagala network 20 countdown buli bamukaaga ku Setina FM omukulu DJ Maso nkulamusiza Isa Kabanda mukama wange n'abalala mwena ne besirabye mwami Kabanda tuyanze abeeka mwebale kujja abalike naki abalike muwulira embeera ya nnaku naye yaga kusaasira Suuna embeera yonna mukadde n'abadde naye okuba ssaawa 2 paka ku makya bingi nnyo naye Suuna tugume bugumi nebaza mukulu Kabanda yanzuula mukulu Kabanda soko yimirire mukulu Kabanda oyo yanzuula simu omulabye yeyanzuula omukulu oyo mukulu Suuna ledi esinga ogimanyi kamubulira abantu kati ne baba Suuna gyaŋŋambye waliwo press conference abadde ku Makutano yaŋŋambye Setina lenjagalako mumisa naawe bakola mawulire ga Suuna abakungubazi banyange balamusiza mwebale kujja Suuna bibinye bya mukadde naye tenyinza okwogera ku Suuna kwetudda kubya media katono Suuna nali nakafuna omulimu ku Setina Looko nemukubirako kasimu nange amunywanyi kadoyo oli wakufunye naye kyolina okukola ekintu kimu tokulembeza ssente ate fuba okulaba nga bakama abo okwata obudde mukama wange webaza nnyo ekintu ekyo omuntu obulaga kikugamba oyina okwoga nagamba ekibiki naye wangumya era mukama wange obudde mukwata ekirala tudda ku kyokufa nze abazadde abange taata yafa ndowooza alina emyaka nga 11 maama naddako n'afa ngoza ndalinga mu 16 kati manyi ennaku yobo bayita obwomulekwa oli mulekwa naye nsaba ogume maama tumusabire mukama amulamuze ekisa ebyo ebyange bana enkola ku Sena Radio engeri yakatonya sekita akola pulogulamu bbiri nkola ey'olwomukaaga banyinja Saturday dawekeni party ne ku Sunday Saturday ne Sunday Sambagala extra sawa mukaaga paka 12 ey'olwomukaaga ntandika sawa 2 paka ku makya mwebale nnyo mwebalire ddala njakusaba ali wano njagala kukozesa kkuba eryo ali awo njagala kukozesa kkuba eryo tuli wafunda njagala kukozesa kkuba eryo banyabo tuyitewo tumalize ensonga eri ali awo mpe kkuba eryo ng'oli mu bizinensi endala tumale okutuusa obubaka obutuuke tukozesa obudde butono ate ne tumaliriza ensonga enkulu twongera kubeebaza abalungi obukkakkamu obugumiikiriza mwebale nnyo mwebalire ddala
kino kyebayita omukwano bwe bwa Sseruganda abatabaddewo ekitambiro kya misa tetwafunye wano Fada yatugambye kinsomye emisa nnyingi ng'abantu bafiiriddwa abaabo naye mbadde sisoma nga misa y'abantu bangi ng'eno Fada bw'akomawo ku budde bunabe simanyi kyayinza kuddamu kubanga oli twabadde batuula okutwalira awamu naye bwe tulakika tuli mu mbeera efaanana bw'eti bwewaawo mukkirize twakkiriziganyiza nti ffenna buli omu akungubaga mu bwe waliwo abakungubaze nga bayimba abakungubaze nga boogera waliwo eyatusabidde buli muntu nga bwajja tukkirize mu mbeera eyo mu kaseera kano mukadde waffe Shuaman Segawa oba oli kumpi tulina obudde butono Shuaman Segawa oba oli kumpi ab'e Masaka banange nga kitalo nnyo nze Shuaman Segawa nkola wali ku Radio Simba mwali mumpuliddeko nava eno nava wali ku Bubble FM era tuze tuzimba omukwano okuviira ddala emabega ne baganda bange abo Masiko, Suna Beni, Mbaziira ffe waffe tetwewala ne Kampala era tetulina busungu ebyo byali byadda nga tukyali eno mu kyalo ng'okuwulira owa Buddu n'owamba bule mufiirawo mwagala kukakasa naye kati bwe twatuka e Kampala ne tutegeera nti ate bwe tukolera awamu gabeera maki gabeera maanyi so baganda bange abo akaseera ke balimu kakugezesebwa nze maama wange bamuyita mukadde Amina Emityana awo wazaalibwa naye omukulu oyo nga bw'abadde ayagala maama we nange bwe njagala owange so mmanye ekizakire kyakola ki kyayitamu mu kaseera kano kati we muli mugumu ne bwe munaagenda waliwo momenti eyo ey'obulwadde obuluma nga mumaze okuvaawo mwennanga wano wakalu ng'aliwo yekka obwo obulwadde bwe businga okuluma era baganda bange bakayibanda Bamasiko awo essaawa zino we mwetaagira omukulu oyo okumubugiriza ennyo so bannamasaka ndi wano okunyolerwa wamu nammwe ate bwe bali kumulaga mukwano kati abakozi ba radio abali wano buno bubaka bwammwe abakozi ba radio abali wano mwenna mukole emikwano ate mulekeraawo okubeera n'obwebirindu wano tewali wakabi bw'oba oyagala kutegeera nti oli wakabi fiirwa olaba abantu abanaakola ki abanajja ewammwe so tubeere bampisa abantu tubawulirize kubanga be batuwuliriza si bwe kiri kakati njagala kuyisaawo katono Martin Nabutono ffenna tumumanyi abadde asambira ku ssaza lya Buddu tumumanyi ffenna Nabutono yalwadde ali mu ddwaliro baŋŋambye ali ku Roswell baagala miliyoni 3 buli lunaku Martin Nabutono mumumanyi abamanyi omupiira gw'essaza wano mumumanyi ali mu ddwaliro yeetaaga bujjanjabi kati ku Sande eno tulina geemu nze ndi mwana we Mubende era abaana bannamubende abawangalira e Masaka mbabuzizzaako nnyo era e Mubende ffe gye tuva so kakati ku Sande tulinayo omupiira ogw'okusonda ensimbi za Martin Nabutono n'aliyagadde nnyo abantu abali wano abalinamu ku ssente nga mwagala omupiira mukole enteekateeka Nabutono ave mu ddwaliro kubanga omupiira agutusambidde ku Buddu ne ku Buweekula so tali bulungi tugenda kusambayo kyalite geemu ku Sande ebuweekula ku kisaawe ky'Ekasenyi omupiira gwa 50 so bannamuddu mwenna banaasobola okugenda e Mubende mugende tusondere omwana oyo 50 tuli bangi ne bwe tugamba wano nusu 100 ne tukwata kiko ne tugamba 100 za Nabutono omwana oyo asobola okuva mu ddwaliro omupiira agumanyi ate n'ekitone kye kikyasobola okweyongerayo singa tuba tumusabidde ne geemu eyo ne tugenda ne tugiraba so ako njagale tukayiseewo ku lw'omupiira gwa Buddu ne ku lw'ogwewaffe e Mubende Ashiro webale kujja abo ba KBS TV yonna weeri wano ne muganda nge Musimeya wali wano ne ttiimu yaffe eyanva Mubende famire yonna mpisa nayo ku lwa muganda wange Suna Beni Mungu akusaasire nnyo mmanyi nti akaseera koli mu kazibu meya ng'olinayo akagambo kamu kweyagala okagamba tubaddiza omuzindaalo kitalo nnyo abakungubazi muganda wange Suna Beni kitalo nnyo ekyokuvibwako oyo nno bwe nalina akajja mu kibuga y'omundowooza ku mikwano bwe nasooka okusisinkana nannyaniriza n'atandaga mbeera yonna so tubadde tukolagana naddala ku mitimbagano egya intaneti bwe nafunye amawulire ago
z'omukubaga nti atlist nina okujja mbeerewo ng'omugirizi na buli kiisi yenna asobodde okujja. Nja kukwebaza yonna gy'oviiridde Kyegegwa, Kyankwazi, Kiruhura, Bukomansibi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Portal, Kasanda, Adjuman, Pakwash, Iya, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero, Namisiro, Namutumba, Kabale, Lukunjiri, Kazo, Shakabula, Mojiruka, Nakaseke, Nakasongola, Nakapiripiti, Malabaku, Sembele, Kakumiro, Kagadi, Bundi, Bundi, Shema, Kataka, Lukwiri, Bujiri, Kisoro, Tirinyi, Kumi, Albatongo, Lira, n'ebitundu by'eggwanga byonna ng'otindiza olugendo okujja okungubagira Sona Bay. Kale bwe bamuyite Musimeeya, tetugenda kwogera bingi kubanga bino tetwazze kunyumisa, tetwazze kukola show, wabula twazze ku lwa mbeera etali nsanyufu. Era mu kufiirwa wano w'otegerera abantu abakwagala, era mwenna abali eyo mu kufiirwa mwe tutegerera abantu ababeera batwagala ku mitima. Abantu babeera nga batwagala naye nga tetubamanyi, ku masanyu tebajja, bwe tuba n'embaga tebajja, naye mu kaseera k'okunyolwa otegerera ekirungi oyo mukwano gwange ddala ddala. Neeyanza mukama wange kubba ku muzindaalo lwaleero. Nyongera kwebaza obukakamu n'obugumiikiriza nga bwe nninda ku DJ Charlie otuuke. Nja kusaba bakadde baffe enteekateeka y'enkya tulinamu akanyomero ak'ebimuli. Awo kitegeeza mu kaseera kano abaleese ebimuli, abasuubira okuleeta ebimuli, tukwatagane ne bakadde baffe aba Parks Funeral Services tusobole okuwandiikisa ebimuli ebyo. Tukwatagane ne bakadde baffe aba Parks Funeral Services tuwandiise ebimuli ebyo, ate oluvannyuma tumanye kino tunakimaliza tutya. Olw'okubanga tuli bangi enkya tujja genda n'abo abali mu mbeera eya system gye twogerako. Leka kujja nkya ng'obudde bugenze n'ogamba mu kifo kyonna kino enteekateeka ngazi nnyo. Olaba ffe abasuzewo tuli bwe tuti, naye ate bannaffe abatugamba tugenda kujja nkya batusingako obungi. Digital balamusiza banyoni basewo mwebale kujja, mwebale kutulinyira mu maziko mu mbeera nga bwe mugiraba. Kaseera kazibu, buli kimu kizibu, byonna byatusobedde. Ebigambo bitono, ennaku yennyingi. Banaye nja kubasaba era tubeetondera toza ngambe ntwakumye kuba mukadde atubeereddewo atukuzizza. Nze amaka gange agasooka nagazimba awo mukitabaazi, awo mukitabaazi mukadde wano nga yangumya okunjigiriza ekitundu. Ku dduuka ewange ku maduuka gange suuno oyo yali yasetinga mukadde namugamba mukadde wotuukanga ng'olina kyoyagala twala n'eri amasannyalaze ogenda nga direct wakyali n'otuuka era mukadde buli kaseera kabadde katuuka ng'ajjabuzi n'ayimirira mu dduuka n'angamba kyali anti obimanyi nze mukadde mbadde kyogera naye nga bonaga nti oba twogeranga oga nti twewombeeke nti njogerera gya sayiro gyenzigiramu naye gyagiramu so kati ekyo ekitone byonna byolaba biva mu suuna nyinza ogaa nti byonna biyonke yanuuna kuli direct. So mbadde mbasaba bannange byonna tuli mu kulumwa era tuli mu kunyolwa. Mukama atusaasire atugomye, tufiiriddwa omuntu, tufiiriddwa omuzadde, tufiiriddwa omuntu waffe. Mukama atusaasire mu mbeera eno. Mwena bakungubazi bannange mbeebaziza mwebale kujja. Bannabitone mwebale. Abaana bonna ababeera e Kampala bagenda e Kampala bakolera e Kampala mbaagala nnyo era mwebale buteerabira gye mwava. Ekyo kyo kimanyi nti kyayingira mu buli muntu yenna oli ne waba yeebuzaabuzizza atya abakimanyi nti e Masaka wewaka. Omukwano ogwo n'enkolagana eyo ennungi gye mukolagana ne bannammwe nnungi nnyo. Mwebale kuyambagana n'abantu, mwebale kuyamba bannammwe. Bw'oba osobodde okuyamba munno mu mbeera yonna gy'aba alimu osobola obutamuwa ssente naye mwe connection. Ffe Ndongo twagiddako ebbali naye era tusigala tukushinga abaana mpola mpola nti ate Ndongo ye yatulera n'etuleeta. Bwe yamala otuleeta n'etulaga abantu etutambuzizza tusobola okutambula ne tulaba abantu tusinkana abantu. Kati bwe tuba tusinkanye abantu nammwe muyambe abaana bakyali eno balina ebitone. Masaka yevaamu ebitone. Sawa ya leero ffe tulina abaana abasitudde Masaka
ogenda byobufuzi omwana wuyo tumwina ndabye emmotoka abasirikale emmundu nenge tubanga 8 zimutambulirako tudda byamazanyo abaana akati endongo basigala nga bakanyuziziddwa nga balitambuliza buli wamu jjukira buli wolengera Ssuuna ng'atambula era si mu Masaka yeba etambudde olengera Tone ng'atambula Masaka yeba etambudde olengera Muteesa ng'atambula Masaka yeba etambudde banaye temwezoleya temwemalamu maanyi buli alina ekitone togwamu maanyi buli kimu kisoboka osobola okuyitira mu ndongo ne bakusanga mu palamenti osobola okuyita mu ndongo ne bakusanga ku street n'ekiduuka ng'era gwe abategeerera okitegeera ekikulu ekiriwo oyiseewo otya oba oyiseewa nekwe kasitobanga olinaona woyitidde osobodde okubeera obulungi munnamasaka tukumanyi tosobola tuliza kweteeka bannamasaka mwenna tubamanyi muli bayiiya yasikadde budde tulesookayo bwesoosi bane buli omwaka omye munne embeera gye tulimu yeeyo okwosa enkya oyo Ssuuna agenda kutunaazaako obamba gambe enja agenda kutwongera atugumye okwosa enkya tugenda ku ndongo ya Kinyanya kiki wabitegedde makutano 22 teribodde byonna bizibu byonna byatusobedde buli kimu kyokwosa enkya ate lwakwosa enkya basaba tukwate obudde mujje tukungubagire wamu endongo egenda kugatta ebintu nga 3 egenda kubaamu essanyu nga twebaza Mukama okukuba maama waffe maama wa Ssuuna twebaza Ssuuna okubeerawo twebaza maama waffe okubeera tusobola okuddiza ndongo ya kunyolwa ndongo ya kusaasira ndongo ya kubagiza eriyo atasobodde kujja wano kutukubagiza makutano tukulinze yange obimalirize tugenda kumuleeta Ssuuna mu mbeera yonna gy'alimu wadde si embeera ennungi ne tujjamu ogumyagumya tujja kutambula naye banaye mwebale kwagala Ssuuna mwebale mukwano ogwo mwenna Bannayuganda mwenna gye muvudde basajja mwenna bonna abalabye abamu bamagi abamu bantu ba bulijjo abamu baki mwenna buli omu alina ekiti kye waagwa wayiiza naye mwebale omukwano ogwo eyanza nikyali mwebale nnyo amazima ga Katonda muggulu ani mikimiki muli bayayi ani ndi mujaga wiidi nze sinywa njaga era abagiina mugireete ngitereke naye nga nze kyensinga okwebaza nzirugala nnyo lwa nsonga mbadde nyina okuddugala kenzondeka oleeta sitole ezo gye tuvudde baziira Tone Ssuuna Beeni tuyise wala si wesenyange kenzo yavaako emirimu kemusi ne kamanyiira akaagala okunzalawa mulasa mutalina kuvimbamu kenzo nga naye okuba akamawali kasita olina okuvimba ekkunje kandi kuli muno kenzo yagatuuza mbazira Tone mulalamu ku saidi yange tuyise mu bintu birala lwaki tuyise mu bintu birala amazima ga Katonda mukulu mbazira Tone bafunamu omuswiba ne Uncle Ssuuna Beeni naye naliwo nnyo omwana Tone kakati bwemaawa ne mugamba Tone nali ne wankakka ne mugamba nze nkukiririzaamu wagatuuza buleka obusuwa bwatika ne tusala ekkubo ne twambuka ku buladde yabatuluzaamu emmundu baawuga ne bagamba nedda Tone katukuwe $17,000,000 okomewo ku budde n'abayuza ebipale nyabula Tone wagatuuza kati nzira ku muzeeyi Ssuuna Beeni si muzeeyi nnyo kuba era twenkanya emyaka kubeera twasoma ffenna ekimanya otegeera muganda wange Ssuuna Beeni ne mbazira Tone era ne Tone ayingirira ku lukwaba ayaawo ku kyengenda okwogera mu lockdown bambita ku bukedde Ssuuna nga yabigatta aliye yabigatta waliwo ekiniga eyo ne muzeeyi Kabanda yawe bagattaga waliwo ekiniga kiyulika olujuwaje Ssuuna ng'afiirewo kasimuwadde wadde atafite kaagani tuba twakayulika tabbiri gy'oli ku suluuki alali mujuba mwana muzikwata lockdown sevo
aziripana ku Sulubeyu azizude kata ngamba Ssuuna naye mwana yalazimmeketa nengamba Mbaziira yalazimmeketa muli bazumbani bwange bwana lwaki yalazimmeketa olwo ku Salaama nga gyandisiba Banyaliro bwensalako kusuluza Balaani tebandipa ntulubiru nabagamba muze yalazimmeketa nengamba Mbaziira nemuyirikira mu Tabirigi Mbaziira tone mwana bazumbani Banyaliro banfungulira ennyolo Ssuuna ne mugabo Banyaliro bafungula ennyolo kale nebalipira mu Tabirigi mulipa naye kufaani ku Sulubeyu nfate mukunje kenzo olina okummangazira wuuki Ssuuna wulira kenzo kyentegeezezza alina okutunuulira kenzo wemanyiriga Tabirigi bwana olina okummangazira wuuki kuba wagatuza alaali mujuba kati nyuliga Tabirigi nembaziira tonene Ssuuna mbagamba munipa naye omwana kufaani nange nfate ku kkunje lindako Ssuuna wulira kenzo kyentegeeza sakokiddemu munipa naye kufaani kusuluza Balaaki fate ku kkunje ngono sebo atuzubize kata kusuluza lockdown kadema yaya mubambe ekivulu tone kwe microphone ya me that brother Yulika Tabirigi alali mujubali ngandina mu Tabirigi Mbaziira tone ne Ssuuna Bedalido yalazimmeketa bwenzuba kusuluza Balaani Banyaliro tebankabisa ntulubiru naye ntewa mu nkabiso kufaani nange mfate ku kkunje kusuluza disukani abayaya bonna basaba ekivulu ne bakimba ku bwereere nga tebambadde nampale kiregeza ku bwereere bali beeyambudde Mbaziira tone oli wakalungi weŋŋamba nti oli wakabi kati ate bakusibe oli wakalungi Ssuuna Bani oli wakalungi abayaya bampa ekivulu nga yalazimmeketa nalibanamu mirikwezi Jibiri Zongoli miliyoni 2 nenkuba milikoeni Emuli Zongoli miliyoni 10 naye natabuka Video mpanvu tugenda kudda mu paati eddako naye nga nebaza buli alaba video yange to the end nolaba bulunga tubuskipinze ndi musiimusa akatono ak'ekyo singa okwagala Ocean Media ko kyali temwerabira kwagira Janna Airport Pickup